Hallelujah, twakushaba omwoyo w'olukwera ashumaike atwebembere ne tumanya ng'otuli abaana bawe ai Mukama otwebembere. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, nsanyuse okubalaba mwebale kujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nange ntuuse, Mukama nsobozesezza, nkyalemeddwa okuva Leonardano, nkyalemeddwa okujja mu ssaawa zennyini era mpisizzamu eddakiika ziringa 3 naye kasita ntuuse nja kuzigoba ngezeeko zikwata byonna tubimaleyo. Mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu wenna gy'osinziira okulaba vidiyo eno, wenna okwetooloola ensonda zonna ez'ensi. Science ne geography batugamba nti ensi neekulungirivu. Bayibuli etugamba ensonda 4 ez'ensi. Kati nze ngenda na kigambo kya Katonda, geography simumanyi nnyo, nja kgenda n'ekigambo kya Katonda ekigamba nti ensonda 4, ensi erina ensonda 4. So mwenna okwetoloola ensonda 4 ez'ensi mwenna gye muli, nsanyuse okubalaba. Ensonga lwaki njogedde bwe ntyo kitegeeza waliwo omuntu eyansindikidde vidiyo gyo wabaddeyo okwekalakaasa oba okulaga obutali bumativu bwa bannayuganda mu New York. Babadde mu New York, yes, babadde mu America nga waliyo erinnya lya Kakwerege, Lumbuye asiimwe Lumbuye, negamba wangi Kakwerege naye. So nagambye Mukama Katonda omulungi ow'ekisa, nsaba abampera omukisa bannange. Kakati awo mu America era kale enguudo zo zategedde nti waliyo Kakwerege asiimwe, zo zakitegedde. Kakati nsigadde kukola kya Pastor Bugembe yagamba nti ku luguudo kwe nasabirizanga kwenvugire emmotoka leero. Kati enguudo ezo ezaawulidde erinnya olunaku lumu zijja kulaba n'omuntu, zireke zigira zizanyazanya kubanga ziri mu US. So mwenna mbaaniriza, mwenna gye musinzidde okulaba vidiyo eno. Maureen Skin Care yagikutuusaako olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 2, omwezi ogwokuna, omwezi gwa kuna, omwaka gwa 2022. Njagala tudduke kubanga tulina bye tugenda okwogerako bingi nnyo. Tulinawo security alerts ntonotono naye nga za makulu kubanga twagala okumanya ekyabadde ennyo ku ntambula y'omulambo gwa Jacob Oulanya. Tetusobola kugubuusa maaso kuba gukyaliwo. Museveni agezaako okuguwangaaza tugwerabire, atudiverting. Bingi nnyo ebigulimu bye tugenda okumanya olwaleero. Tubadde ekigambo kya Katonda tetukyakifuna bulungi, leero njagala tukifune, then ne politics omutonotono aliwo. Ntuuse okusasira kwange eri taata waffe, mukadde waffe John Baptist Nambeshi olw'okuviibwako muzeeyi. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kibi nnyo, naye kakati okuze, kati naawe okuze. You are welcome to the Bamulekwa world. Yes, so kitalo nnyo, kitalo ddala, naye guma Bayibuli egamba nti tetukaabanga batalina ssuubi. Ab'essuubi tulekamu kuba tuba tujja kusisinkana. Oyo agenze waka azzeeyo waka, ffenna tujja kuddayo waka. Yes, olumu Paulo olumu yafeesinga okufa. Yes, n'ayogera ebigambo bino. Gomanyi bwe mba nfe, bwe nfa ge magoba erinze eyo nno enjiri nzibu okusomesa, kubanga ne bw'ogisomesa okisana n'ogisomesa ng'oli confident nga Pastor Senfuma ye yalinga akisomesa ennyo nti banenze mpulira njagala kufa. Olumu yali abulira n'agamba bw'ati, oba senga nfiira wano ku kituuti kati Mukama n'ontwala. Nze wamma Mukama nedda nkyali, sooka ondekemu Mukama wamma nedda. Mbadde nkootinga kigambo kya
senfuma sinze ne wamawulira Paulo yagamba bwati okufa gwamanyi kikyoba osalawo bwondekawo bwensigalawo nga ndi mulamu magobe eri Kristo kubanja kubuulira enjiri kati ate bwenfa ate awo nze mba nfunyemu kuba mba ngenze waka mba mponye enseno gwe bw'osoma bayibuli eyo oguma n'abakooba yaŋŋambako golowooza oli wala olowooza tosobola kufa omanye abaakafa ne mugamba tu oluddewo gwenzita nangamba oke gwe bw'obanga bw'otyo nga bw'ogambye nja kukwata akaanako nkasaleko omutwe ne mugamba kasekule mu kinu tokasalako omutwe kasekule busekuzi mu kinu kaddeyo ewaabwe ng'obudde bukyali nga tekanayonoona nakwonoona ensi ejja kukalemerera kagende kayonoonere wano bwe kaddayo nga ng'obudde bukyali bwe mba nze aizulu so taata wa mukadde waffe John Baptist Nambeshi azeeyo waka tukugumya mukwano guma Katonda yawa ate yajjako Mukama akuwangaziza ate n'akuwa n'ekisa ekyogwe okuziika muzeeyi kibi nnyo abazadde bangi nnyo abaziisa abaana baabwe naye edda twakayananga ne maama ne mugamba maama njagala maama gw'obonziika maama n'aŋŋamba nedda mwana ne mugamba maama sibabeerawo nga toliiwo ate kakati ofe nze wakirire kanfe n'antuuza nambwe n'aŋŋamba nedda kisanyusa nnyo omuzadde ng'abaana be baziisa omuzadde konze bwe kiri konze atuula omwana asigala atya ng'omuzadde taliiwo si bunnasigalawo namugamba era okuteekayo nange ŋŋenderako nange awo kono nange lwe banziika maama nze wendi ye bamuziika 26 naye nze wendi ate naguma so weebaze Katonda nti gwe oziise taata Katonda omulungi ow'ekisaamu ekiwummula eky'emirembe n'ekitangala eky'olubeera kimwakire atebenkere mirembe tuukiriza ebyo byatatuukiriza ate twebaza Katonda olw'okukuza obulungi n'ovaamu omusajja embaggu alimu essuubi lya Uganda ekyo muzeeyi tukimwebaza ne muzeeyi George William Sentamu bawummule mirembe bazzeeyo waka baatulekera essuubi eppya erya Uganda ekyo kibagumye mugume now njagala okuyozaayoza abayisiraamu baganda bange mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbayozaayoza okutandika ekisiibo olunaku lw'olwaleero omwezi mulamba gwe mugenda okumala mu kisiibo kitukutte bulungi nga n'abakristaayo tuli mu kisiibo tuli mu mwezi gwa kalema tetunnagumalawo naye bannange mulaba mutya ng'ebisiibo bino byombi eky'abakatuliki eky'abayisiraamu naffe abalokole tukeera ku makya ng'ogamba enkya ngenda kusiiba tetulina mwezi tetulina mwaka tetulina lunaku okeera ku makya ng'ebizibu bikuyinze n'ogamba leka nzijeyo emmundu yange eri Bayibuli egamba nti waliwo ebitasobola kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba kitegeeza okusiiba n'okusaba ye spiritual nuclear bw'ogikuba abantu bw'oti obeera kati mulaba mutya nga ffenna ebisiibo bino byonna tubidedicatinze for our country our world Uganda eyo yabeera world nation za nation Uganda za world Uganda za country mulaba mutya nga ffenna twegasse ne tugamba nedda Mukama abayisiraamu mu mizikiti ne mukaaba Mukama Uganda wakiri yogera ekyo kyokka Mukama Uganda goba tomanyi nnyo kusaba tokaayana kaaba amaziga gakulukute Mukama Uganda Mukama abuuze bane kiki ekiri e Uganda bw'anaatunula bw'ati ajja kulaba omusaayi ekkalamujja abuuze atani ayiwa omusaayi ekkalamujja nze n'okuba nga tamanyi mukimanyi nti Museveni yasooka kutudaivatinga kutunyiizisa Katonda n'atunyiigira obusamize ne bufuuka obusamize obwamalaya ne bufuuka obwamalaya obubbi ne bufuuka obubbi seba ababbi be bakolagana ne poliisi gw'ogenda ozunga osibanzibye omusajja anzibye n'ankuba akabaawo ku gundi omusajja ankubye akabaawo wanokolawo ti agenda okukola bw'ati nga ngalo ze zikusaze si kabaawo n'akubuuza akubye wa mu muti gwa wali wammanga ye n'amanya oyo kadogo oyo gundi namunkubira essimu lubalula olina gw'obaludde ali wano leeta ezange gwe ne bagamba komawo enkya komawo luli lubalula akyakola lubalula waleese entono ono gw'obaludde agambye yabadde alina iPhone
yabadde alina iPhone ireeta ezange. Ekibi ne kikula mu Uganda. Bayibuli egamba Katonda tatunula ku kibi. Ebbanga lye tumaze nga twonoona nga tunyiiza Katonda gye tulina okukoma okwegayira Katonda akyuse eriiso lye atunule ku Uganda. Kaakati bwe kiba kitukutte leero kubanga bulijjo tubayita ne tubagamba banaye tusiibe bannange mujjembu ffe Abayisiraamu tetunaba kutuuka kusiiba. Bannange mujje tusiibe nga bakatu kibaga ffe tulinda mwezi gwa kalema. Kati ffenna tuli mu kalema. Ffenna tuli mu Ramadhaani kati. Ffenna tuli mu Ramadhaani. Ebiyungu biggalwe. Ebiyungu biggalwe. Bwe kaba bukagambe mukama Uganda, mukama Uganda, mukama Uganda, mukama Uganda okaba amaziga. Mukama buzi banne nga mpulira nnyo ekigambo Uganda. Kiki ekiri eyo? Kiki ekiri mu Uganda kyo? Akyuka atunuleyo bw'ati. Asooka alaba ebitaba by'omusaayi ebikulukuta. Asooka awulira emiranga gy'abantu. Bayibuli egamba olunaku lumu yakola statement n'agamba mpulidde okukaaba kw'abaana abo. Nkuwulidde. Kamba nunule. So Abayisiraamu mbagaliza Ramadhan ennungi tukwate kubanga Quran egamba bweti. Era kati bw'oyonoona mu kisiibo towayiriza Sitaani. According to the Quran. Togeza n'ogamba mbu Sitaani yakukemye. No. Amajini ebyokola ebiki byonna biri ku nkondo babikutte kiro ssaawa 6 zagenze kwera 6 nga byonna babiggalidde mu kaduukulu kati ekibi kyokola gwe weekemye. Quran bwetu bwesomesa era tebikulema n'ogamba munaye mukama swaitani ani bamuyitani Setaani bamuyitani munnange yankemye nedda. Ekyo oba olimba guno mwezi mutukuvu. Byokola gwo byekoledde era Sitaani ajja kubeera walinga naye agamba kakati mumulaba bwampayiriza nze ndi ku nkondo ate oli akoze ebibi atagamba mbunonze nze ali ku nkondo kati making sure nti otambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Quran ekulaba kati ffenna Uganda tewali kwekwasa kuba ffe tetuli nsi y'abasamize nno. Tuli nsi either oline Allah oba oline Christ. Kakati ffenna tuli mu kisiibo. Mukama bawo omukisa. Leero tugenda kusoma security alerts zino ze tuleta leero tuziretedde ekyawandiikibwa. Kubanga bulijjo mugamba abaana nga basusse. Abaana baswaza abantu abakulu. Kwegamba omwana najja aswaza ani ne bannange tikyalumbuye. Deodorant. Faza deodorant blaza. Omwana yaswaziza deodorant myaka 8 ono mwana wa 17 lumbu yagenda kweza 16 mu mwezi ogujja. Naye nalyoka aswaza omusajja omukulu. Ekyo mumanyi nti gano gaba mafuta. Guba mulembe nga guzze. Ekyo ogenda kukisanga mu Yeremiya sura 13 olunyiriri lwa 26. Oluddo ngenda sooka ndusomerwa security alerts. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba bweti. Yeremiya 13:26. Agamba bwati. Nange kyendiva mbikkula ku birenge byo ku maaso go n'ensonyi zo zirirabika. Ekyo kyawandiikibwa olwo lunyiriri lulamba lwetengeredde mu Bayibuli. Nange kyendiva nkubikkula okuva ku bigere paka waggulu ku mutwe. Nenkwanika n'ensonyi zo zirirabika. N'abakooba nkubuulira n'abakooba ndi mukyawandiikibwa nga ngenda okukula ekintu kino. Njagala mujjeyo Joyce baagala kuba kati ekyo kye njagala. Njagala omusango ogwo Joyce baagala aveeyo. Nsobola otuukiriza ekigambo kyange. Bayibuli yega kasita nasomye olunyiriri ngamba mukama. Bano abasajja bulijjo tetubaswaza tuyimirira mu lunyiriri lulamba nga tetumanyi. Katonda alina watuuka nga alina okukuswaza ensonyi zaziwanike ku mulabba ku kasolya waggulu. Waliwo akantu ke bawanika eri waggulu ababagagga bawanikayo akantu eri bakayita batyambuna akakwata eggulu. Za sandaliza pa jjo nakwogedde ne bannange mutereka likodi. Jjo nakwogedde wano omuntu n'akampeererezaawo mu WhatsApp. Ng'omusajja agamba we want to achieve 90 HIV. The sandalizer pa kati waliwo akantu akasemba waggulu ku nnyumba mbuna akakwata sandalizer
aha Bayibuli egamba alyanika obwerere bwo waggulu buli omu n'abulaba. Omulembe bwe guba guweddeko nga Mukama agutwala bwatu kasolo banga omulembe gutandise okuswala ng'abaatulimbanga njagala bannanga abaana bange bakule ng'abagundi kubanga Museveni akuzizza abaana nga bali virgin. Okakasa abaana ba Museveni tebajjamu embuto. Okakasa era bannaffe bwe tuba tutambula tulabira ku maama Janet. Okakasa oyo omukazi omumanyi, okimanyi nti oyo mukazi musezi, okimanyi nti oyo mukazi naye bwe babadde mu mulembe gwabwe nga Katonda abisseeko n'abawoninga ne bagaana Katonda yababikula kati n'agamba nno oyo mukazi gwe muli mu kulabirako nnamwandu wa ffire lutaaya buli muntu yakubye mu ngalo muntu yagaye maama kiki kino kati mutandise okwebuulira babimanyi mu byogera mu bubokisi. Omuntu omuyangambye bwe nti nze munnange bwe wakyogedde nalowoozezza okubiddwa kubanga ate era ondabikira ng'omuntu akubwa naye nabadde njogera ne gundi wange nambuuza tokimanyi mbunaalumuviira ku ntono. Bayibuli egambye ndibaswaza ndibabikkula okuva ku bigere ndibabikkula okuva ku bigere paka ku mutwe ensonyi zammwe nenziteeka ebweru. Dewodati oddangamu kati ninze n'abakoba waliwo hiiti ejja. Ani alabye ku hiiti ya Tamale Mirundi? Winyiddolo banaye Tamale Mirundi akubye hiiti. Bwe muba temunnagirabako genda ku story yange, story ya gundi Facebook gundi ogenda bisangayo oba ku my account, si page account oba ne ku page. Tamale Mirundi akubye hiiti winyiddolo nga n'omuziki mwe nno musaaga. Wulira Bayibuli egambye nja kwanika ensonyi zammwe. Olwaliro Museveni buli kyakola kyonna tukimanyi. Yagezezzaako okulimbalimba omulambo gw'olanya n'ajja bw'ati era abaana babadde batulimba kakati olanya ng'avudde. Kye mugamba luli mu kumutwala Ethiopia yali tesobola Ethiopia Airlines bweba yali esobola okutuukayo ng'esobola omukomyawo. Lwaki si ye yamutwala? Then mu kumukomyawo nga bwe bamukoledde ebyomuwendo ennyo ebyebbeeyi ennyo lwaki teyajjidde mu Zabrasos? Lwaki teyajjidde mu British? Lwaki teyajjidde mu Qatar Airways? Lwaki teyajjidde mu Turkish? Abo tasobola bakompromisinga no bakola biririyo. Okitegedde ebakujjira mu British yabadde atukubye 3-0 era abakukompromisinga British yabadde atukubye 7-2 kuzira ate nno kubanga ezaffe zonna zabadde zijja kubeera za offside gyoteeba gye battasi. Why Ethiopia? Mujjukira nti waliwo olutalo wakati wa Ethiopia ne Eritrea olujja nga Museveni ali mu kulutendekera bagundi basirikale eryebendo abo bonna bamusaba amagye. Okitegedde kati? Okitegedde lwaki teyajjidde mu British? Lwaki teyajjidde mu ez'ababede? Oleetera ota supiika waffe mugundi mu Ethiopia nga nange kakwerege sikyalinnyo Ethiopia nze nga ngenda bweru ng'ompa Ethiopia nagirinnya nzija kuba gwe gwali gusooka kati bw'oba ompita ng'olina gy'ontwala ng'ompa tiketi ya Ethiopia totawaana mbu Bombardier ani nze ninnya ya Uganda mba sikyazze nemwe nno musaaga ate si mu bubi mujagamba mama kakwerege ng'ayanguye okwepanka. No, tewali kinyinnisa Ethiopia. Omusajja gwe mutaddemu ogwo omusimbi gwonna ne mumugyeeri ne mukola ze stop over egindi mbu yali nnyo okuva egindi Seattle UK paka Uganda bweba stopping eno bweba stoppinga ku muchomo bweba stoppinga ku chapati bweba stoppinga ku nkoko babalimba byabadde bwe biti. Molini skin care na mubagambye edda Bugonga apartments omanyi video olumu entabukako engeri gye ntandikidde mu kyawandiikibwa kya security alerts basajja mwe tujja baswaza naye bannange ngendo bakolera ekintu ku Nabakoba mwe mulimanya kye mulimpa kubanga mpulira kinsiiwa oba mbalagenako asija nze njagala kukuuma kigambo kyange nti mbalayira mwe nate kuli alibira bakosenga Joyce baagala asigala mu parliament mbabuulidde
kubanga siyagala kutwala kikolimo kya bwereere naye njagala omulamuzi ajja akwerege kale n'olwekyo Joyce baagala owedde kiwedde temulimala kunkubira simu nze mmanyi kyendikola bwe walibaawo diversion ndisoka nenninyamu nenenda diversion ziggwe kubanga singa twabaddeewo diversion wano Dewudaati singa akyatambula naye bamugaseko awo esente z'olanya Dewudaati n'abanga abula ndirindako wali nga tewaliwo kiriwo tulinga abali mu kiwuubalo kya internet mbakube hit buli omu asitukazine mbabuulidde nze nja kukibaza bulungi nkireetere mu ssaawa nga yeeyo. Now Olanya yatuuka ku Friday eri ne bakwata Olanya ne bamutwala ekisozi ne bamukola byonna nga bwe twabibagamba. Kati muwulire Uganda ebadde ina emirambo abantu babiri abafu omu abadde munene naye nga yadduka abadde ali mu nkambi bonna emirambo egyo gyava mu nkambi ye Nyakivale kiri awo mu mbalala awo isingiro waggulu awo mugimanyi kati emirambo gino naye nga gibadde gitutteko ekiseera nga bali mu kwogerezeganya ne Eritrea okugizaayo emirambo gyayingira e Rwanda gyali 3 ebiri egy'Eritrea n'ogumu ogw'Olanya ne giyingira Rwanda ne giyita e Rwanda ne gistopinga nga batwala egy'omu Eritrea eze banaye munsonyiwa ate olwaleero network yagala kunkola ki wulira emirambo gyali 3 ebiri gya mu Eritrea omala gw'Olanya ne bamutikka wali ne bamuyingiza mu Ethiopia n'akomawo ng'ali fresh ava ebweru mukitegedde ate temumanja bwekyo gyagenda emirambo 3 ebiri gya Eritrea Eritrea omu yali munene naye nga yeekwese mu Uganda era bwe yamala okufa information netuuka nga Uganda eno muza kati ero bwe bafuna chance eyo ey'okukkaanyizaawo Olanya najja ayingiriramu awo Abaganda bagamba enzikiza etambuza engo ekiro enzikiza gogamba enzikiza nga mpitirivu nnyo wano kumbe engo etemye engegenze kati bw'atyo Olanya bwe yafulumye Uganda n'addamu n'agenda ne yeetooloola n'akomawo. Njagala mbabuuze mmwe Lukodo yali minisita lwaki ogwa Lukodo tebagulaga ngo tebagukoze ng'ogw'Olanya ku byonna wa wayina interest oli yali amuyinamu interest oba ono gwayinamu interest lwaki y'Olanya bamutulaga nnyo ng'oli bamukweka oli baali baagala mulya oba baali baagala munywa caayi oba ono ku byombi Museveni njagala atubulire lwaki amadda gaabwe tegafaanagana oba Lukodo tebannaba muzza banne njagala tuzukuse Bayibuli jjo yatugamba bweti mu kitabo ky'Abaruumi tukyusa amagezi gaffe okuba amajja tebabalimba era abantu b'Olanya temugamba bannaye mu butuufu abaana kyabika baali batulimba mukwate Olanya bamusibye emba temusobola zaasamya bwe kuba kukuba Olanya tumukuba akabazi tumukebera olulimi bwe musanga ng'olulimi bannaye nva ku internet bwe mulusangamu nva ku internet sidda I'm going to miss internet kyekibonerezo kyennaaba newadde mukwate Olanya mu mukebere ekirala Olanya azaalibwa ba A+ mbadde mmanyi gavumenti yebadde muyina eri ebbanga lyonna bw'omukomyawo muwa abantu be bamwetwalire mu ddwaliro lye beetaaga mmwe mutubulire nti ffe nga gavumenti twagala muziika ku lunaku bwereere luti mumukwate mumukwasa abantu be bo balabe engeri gye babeera n'omuntu waabwe abaana be bafune obudde obumukaabirako bafune obudde obumunaazaako mbwera olumutuusizza bagambye bwe bati okutulaga transparency ennyonyi gy'olengera mu bbanga teweebuuza kyereese leero Olanya kyova olaba eri mu bbanga awo ennyonyi ne paakinga naye olutuuse bweti omulambo bagukwasizza A+
abantu boolanya taata wa olanya ye A+ oba bo tebasobola ku mwandi babuulidde bo nti olanya bwatuuka mu mukwasa mu mikono gy'abantu be naye olwokuba mwakwata obwongo bwammwe nga mukola mu gavumenti ya Museveni obwongo bwammwe buli kimu ekyammwe ne mukiwa Museveni yabasalirawo kyova olaba nga abatta n'emirambo n'agiwamba A+ eyita etya olanya lwaki abantu abo ab'omu kyalo boolaba balina tekinologi akuuma omuntu nga mulamu nga tawunya bakwata buno obukomera buno obuwunya waliwo buno obukomera obwo obuwunya bukaliputaasi babuyita batyo obwo obukomera edda bwabeeranga w'abagagga wokka obwo bwe bakolamu Christmas tree obwo babugira ne bukuuma omulambo ennaku 6 nga teguwunye bwe bandiremereddwa tebasobola kukola eyo traditional gundi 7 toyina kyotugamba bagukubamu amafuta bakwata ne bagukubamu amafuta ne bagamba ne gubeerawo nga mu 7 toyina kyotugamba olanya ayita atya A+ gwolonda nkugambye eyo A+ gye mwalabye bonna ba SFC bonna abantu ba Museveni nga bwe nakibagamba era bukijja okubeera bamututte Mengo lwaki tewamuwa abantu be no bagamba fenga gavumenti tujja mwetaaga ku lunaku bweruti mumutuletere mu parliament kimenya tteeka ki ku lunaku bweruti ife tutegese okuziika kubanga olidde mwaba wadda ssente weeziri lwaki sibe bamukontrolinga tewali muntu ayinza awo okulinnyawo ku mulambo gw'olanya era abolanya ne bwe banajja ne bakugamba era munnange twamulabyeko nga mulamba bakulimba bagamba batya ku abo bonna babadde baani ababadde basinga okulumwa mwagala kutugamba nti abakungu ba gavumenti mwe bamemba ba parliament mwalumiddwa nnyo olanya okusinga abantu be ba relatives be mwe ne mujja ne mujjula entebe nga mugabe bati twagalawo omuntu omu agenda okukiikirira abolanya buli omu alumwa bubwe waliwo omuntu w'olanya nga si wa Luganda nnyo olanya naye ng'olanya alina lwe yamuyamba yamulikomendinga ne bamuwa omulimu ng'awulira ayagala nnyo olanya okusinga ne kitaawe oyo ye mwamuleseewa mwenna ne mujjula kati Gasumba yabadde anonye ki Gasumba yanonye ki kugamba Gasumba ye yalumiddwa nnyo olanya okusinga ab'eŋŋanda z'olanya mmwe basajja mmwe omuntu omu akiikirira abolanya waayo omuntu omu ne muleeta supiika ne deputy supiika ne deputy one bakole ki olanya ali mu buwambe naye olanya yeyeewaayo bamuwambe wulira ekyabaddewo waliwo akasiriikiriro kangi nnyo amasimu buli mbega ali mu Northern Uganda buli dakiika 3 alina okuwa ripooti alina okuwa kyawulidde ebifaananyi biyitiŋŋana amaloboozi bagakwata ebyabaddeyo wabaddeyo akasiriikiriro kangi nnyo ku kyokuteesa ku nziika ya olanya n'embeera eri ku ground bibino ebiriyo ebirala bateeseza engeri gye bagenda okukikola waliwo omusimbi omulala gwe bataddemu ogugenda okupulantinga abantu nga bavugibwa emmotoka ez'enjawulo babasimbe ku kkubo okuva eruweero okugendera ddala okulaga ekifaananyi nti olanya abadde musajja mulungi nnyo ensi emukungubagidde emulumiddwa nnyo bagenda bali mu kuteeka bantu ku makubo nga bangi nnyo ekkubo likwatirire kijjayo kiri nti olanya bamulumiddwa nnyo okusinga Tanzania bwe yalumwa Magufuli bamuwa abantu be mutuwoolanya byonna bye mugenda okulaba byonna plastic surgery so bwe bamuyita byonna plastic surgery tebiririyo mbabuulidde kyekirala plastic surgery so byebyo naye mwenna be bagenda okuleeta ku makubo kosirwala ne bakujja mu Arua ne bakuleeta ne bakuyuwa eruweero
bagenda baleeta buleesi tebagenda bazzaayo mbabuulidde bagenda baleeta buleesi musobole okukwata jjaamu obudde buke ku makya nga mukyatambula bannamawulire bababuuze bannaye tubonye nnyo anti twabadde tuli mu kulaboolanya otambulire ennaku 3 bagambe bannange olanya yasannyalaza Northern Uganda nti abantu nnaku 3 bakyava ku makubo babadde bazze kulaboolanya nkugambye bagenda kuleeta tebagenda kuzzaayo bagenda kuleeta bajja kuwayo mutwalo ng'olinnya 5 ng'olinnya nga bakujja mu Arua nga bajja bakuyuwa ekakumiro oba ekkubo lyeryo nga bakujjayo nga bajja bakuyuwa ekyankwanzi nga bajja nga bakuyuwa ebuwama buwama tabiriimu bajja funa we bakuyuwa nga walala otambulire ennaku ezi ng'olinga agenda okulamaga nkubuulidde abo abasajja bazannya omuzannyo ate mugenda gulabako mbabuulidde ngenze mu politics n'obudde bugenze ensonga z'okufa kwolanya zikyali mpanvu nnyo zikyalanda naye nga bwe tuzidebate nga temwerabira tewabaawo omuntu abajja ku mulamwa nti Museveni yattoolanya naye abantu abajjukira bembadde nammwe nga Museveni nga tumaliriza nga Museveni amaze otubba akalulu nyina olugero lwe nagera lwe ngenda okuddamu nagamba bwe nti Museveni olonze kabineti yenna ennonda gy'ogironzeemu ogironze na busungu oyagala kulumya Buganda naye nkugamba ewaffe eri gituva nze naawe waliyo olugero nze bwe mba njogera ku Museveni sagala muntu atuyingira wakati kubanga nze ne Museveni tuva wamu mundike nze mubulire bye mubuulira ne mugamba bwe nti Museveni waffe tulina olugero lugamba bwe luti nti obusungu oyinza okwe entumbwe si bwe naba bennalugerera mu kitegedde gwe kasi toowulira n'ogamba naye ono muntu tanyiza kamo n'obusungu oyinza okujja nti bannange situkawo genda nga entumbwe ekyozikoze Katonda yamanyi mujjukira mmwe lwe nagera olugero olwo ne mugamba wabula katongole yazaala omusege nedda kino kye nali ntegeeza Museveni yalondesa obusungu n'agamba Buganda njigobye Buganda n'agimma buli kantu konna Buganda n'agimma mbu olwagirumye n'akwata gavumenti yonna n'agiteeka engulu obusungu bwe bwamala okumuggwako agenda okutunula bw'ati nga gavumenti agigabye kaakati mwe abaasomako mathematics omutono kubanga natuulanga mu kirasi nga mpulira master asomesa saabitegeera naye kati mbijjukira nze jjukira kati nze omanyi ndiwawo okukwata ulira twali tusoma mathematics S2 S4 waliwo oba topiki kyeyo gye batusomesanga bulldozer method ne elimination method osobola okufuna answer Museveni amala okukozesa obusungu answer nebula Museveni abakyoli babadde bajja mujjako n'agamba kati sawa zino bulldozer tejja kukola kubanga yagikoze mu Buganda n'egaana nga bokiwira nti bulldozer mu campaign ya Buganda yagikozesa bulldozer method n'egaana okukola bulldozer answer n'egaana okujja aba mathematics kati wamma mu mubijjukidde nze nali wa CRE naye ngera tikyabyogera mbiwulira bulldozer azini bulldozer kaakati Museveni bw'amala okutomera n'agamba naye abakyoli banneetoolodde nnyo kiki elimination method kati answer atandika ojjijjayo olwo kati n'agamba lokeki ono lokeki plus olanya lokeki plus olanya plus Jessica Lupo plus Guti plus Erweru kati agenda okulaba abo abasajja Guti Erweru abateekeko ekikojogo kitabani kye kibeera kitamidde n'agamba what is this yagenda okukola bwati ngene entumbwazi entumbwe nga bonna baga kiki situkawo entumbwazi kubanga ya n'obusungu
kakati ali mu elimination method ate tannaba kubanga answer tennaba kuvaayo. Sebo esiga ddamba yali wa winyi dolo, esiga eddala ali wadde gundi, esiga eddala ali wadde Oulanya, esiga eddala eri wansi mu eri mu poliisi. Museveni yamanyirawo nti nakikoze n'obusungu naye kati mpedde. Nga bw'aleeta buludoza tajja kujjayo ansa. Waliwo wokakkanira buludoza n'ogijjayo n'ogamba sijja kukozesa buludoza. Kati kiki elimination? Yeeyo gye mulaba, yeeyo gye mulaba mathematics, politics kubala kubala yajjayo okubala ate tannabamaliriza. Sebo Oulanya yanfuna gatusi eziyimirira n'amugamba bw'ati president totawaana kulimbalimba ggwanga mbuno otambula. Ffenna wano tuli corrupt. Ko Museveni kwegamba akamanyiro kakuze, kwegamba omwana akuziza n'akamanyiiro, olwo omwana akuze kati president naawe oli mubbi nobeewabba mbimanyi. Museveni n'amanya yajjukira luvannyuma kozi Oulanya yannangira enguzi ate gwe mpadde kino ekifo kati ate nga luli yannangira kubanga ekyawooko tu corruption kyekyasooka. Okitegedde? Kati Museveni alina okukola elimination asobole okukakkanya abantu abo kubanga ye yennyini ye yali agabye gavumenti mbunna alumya Abaganda. Oddangamu ate nammwe abakyoli nabagamba nammwe abanoozana naye mbabuuza naye oyo omusajja abawadde eki ebyo ebintu abeebaza ki? Eyakamala obbasala emimwa, eyakamala obbasala asala emimwa juzi wano mu 9 abagonnomoddeko ebyo ebintu abawa byaki? Ne mbagamba mulingize mukube ettooki gye mulaga ne mugaana. Kakati wowe ababatisa omusimbi mu kamwa. Kati tewakyalina muntu abuuza naye bannange omwana waffe yafaaki lwaki batugaana ssente? Kubanga kati ate okuziika lwaki ate tuba tetukozesa ssente? Oli omuntu abadde munene akulira palamenti era nga bwe batugamba ate mumwogerako nnyo bwe mutyo mujja kulumya bali abantu. Ffe aboogera ffe tulumya ng'eyamutta teyabalowoozaako. Ate guno omulembe tugenda kwogera ng'ebituufu nalabyeko nga boogerako ne Katikkiro wa Buganda yayogedde. Mwenna bannange mulabireko Oulanya alese ligase. Omanyi ligase Oulanya gy'alese. Bannange tulekerawo okuwaayiriza abantu. Temuwaayiriza Oulanya, temuwaayiriza Oulanya. Oulanya mumanyi nti Oulanya alese eggwanga ng'alitadde mu ntata ye n'aweta. Sebo yawese atulekedde ebbanja bulijjo lye bayisa gavumenti esabye supplementary Oulanya n'agiyisa. Waliwo oyo Kadaga yali azzeemu. Kadaga oyo alina lwe yayagala ku ntebe nagamba nga bwe baleeta ekintu ekibi nga yaweta ng'Oulanya atuulawo ng'ekyakiyisa. Lwaki muwaayiriza Oulanya mbu tumulabireko ki? Yamaze okutomeza eggwanga awese. Sebo yawese yeddiddeyo ewaka. Yali baddewo n'alaba bino. Pastor Bugembe ye yagamba maama wandibaddewo n'olaba bino. Oulanya wandibaddewo n'olaba ng'Omuchina atwala Uganda kubanga gwe wamuwa eggwanga. Temutunyumiza alese ligase ki? Yejjawo term limits nga ye yakulidde akakiiko. Yeyo ligase. Njagala mutandika okumbulira Oulanya byakoze nange mbabuulire byakoze mutuufu. Mulekerawo okuwaayiriza abantu. Oulanya yakola nnyo okugyawo term limits. Oulanya yakola nnyo okugyawo age limits. Oulanya abadde akola nnyo okulaba nga bafuna ze supplementary n'agenda azimba obwaguuga bw'ennyumba tagisuzeemu. Weebale nnyo Mukama tagisuzeemu. Nyina ensonga lwaki ennaku zino sikyayambala saati za NUP nga nzija okukola live. Sikyazambala saagala mubiteeke ku NUP. N'azimba sebe ennyumba ezo ssente zaali zisobola okuzimba eddwaliro. Lwaki eyo ennyumba eyo amatiribo naago lwaki teyazimbamu eddwaliro ly'omu Lacho hospital? Why? Lacho hospital efaanana etya eya gavumenti? Kwegamba Oulanya yabadde alina ssente nnyingi nnyo ezisinga eza gavumenti yasobola okusitula obwaguuga bw'ennyumba nga Lacho teyina ward za gundi. Temutunyumiza gaboozi mbu tumulabireko. I respect Katikkiro of Buganda and Buganda as institution. Naye temujja kututomeza, temujja tulimba. Ebyo Katikkiro yabyogedde nga muntu era muddamu nga muntu. Simuddamu nga Katikkiro. Nedda ntya kibooko, ntya abantu abakulu. Oulanya byakoze tubimanyi.
naye amaze okutomeza eggwanga adduse olwaleero Oulanya agenze okugenda foomu ye gye bamujjuliza ku kisaawe ng'ayingira oludda luliko Luchina oludda luliko lwaki oludda teruliko Lucholi kyandibadde kikola bwe kiti nti oludda kuliko Lucholi oludda kuliko Luzungu oludda kuliko Luchina. Why? Because of Oulanya. Mulabire ko Oulanya mukole byakoze sinza kukula Oulanya byakoze nja kulabira ku Bobi Wine byakoze newe munamulangira oyo mwana anywenjaganya ntulawo nengamba naye Mukama lwaki tompaamu chance nensika y'emisokoto ebiri nempulira nakyo kiki ekiri mu njaga kiki kyamukola bwe kityo oyo omwana olwaleero Deputy Speaker tagenda kuddayo kubeera kukuziika okuliko Kyagulanyi. Agnes Nanduutu yalinga ayokesa banne leero bamwokesezza mbu minisita wa Karamojja oyo omuwala munnamawulire omukuukuutivu Duli yali tannayingira parliament nga tannakwata bwongo bwe kubuteka mu NRM ng'ebyo byonna abijjayo kakati amatama abutise ntengo kati amatama ntengo ekyo kisoko amatama ntengo ate minisita Nanduutu naye atuuse minisita naye wali era minisita abadde akola nnyo nga bagamba bwe bati era yasinze okukola asinze Kayihura kubanga akukunudde emmundu mu Bakaramojja era aziwadde aba UPDF kati omaze okuggyako abantu emmundu zaabwe UPDF eri mu kubatta Nanduutu gw'ottisizza Abakaramojja Duli babadde balina emmundu zaabwe tebabatta wamala obbajjamu emmundu n'omala ozimalamu n'osindika UPDF egende ebatte gw'ottisizza Abakaramojja mukwate Nanduutu muba amayinja mumutte. Olwero His Excellency abatokosezza wano Babi yabagamba oyo omulenzi temuddamu kumuwa kazindaalo ne mugaana atokosezza speaker gundi Mr. Speaker ali wali anyeenya mutwe n'ebyokwogera bimubuze muddangamu omulembe guli mu kukyuka Bayibuli egamba bweti katono eggwanga ngenda ddibawa ekyawandiikibwa kyensoso basomera Bayibuli tewakyali muntu ali mu gavumenti ya Museveni alina kitiibwa ne bw'abanga ye yali akikuumye ng'akipulizaavinze nga Sekandi aswalira wamu ne banne ate kakati Sekandi atugamba ki tewali naye tosobola kuvaayo n'okugamba nti Sekandi yasibisa omwana wange oba yawamba omwana Sekandi yagezako okuzannya politics yabba akalulu yabba Judy Mbabali akalulu naye nga mubbisiza bwongo bangakolanga bwe bati ng'owa Judy Mbabali bamumanyi bagenda okukuulira akalulu ng'ono akuula alina inki ku lugalo n'akwata bw'ati mu Sekandi katono n'akwatamu ka inki n'akukuulira akalulu n'ogenda owa Mbabali nga bonna bufu ate obwa Sekandi bwabukwata bulungi n'akuula ng'amanyi nti nno wa Sekandi ono wa NRM akamuwa kalamba kalungi n'agenda atiikinga Sekandi ng'obwa Sekandi bulamu obulala nga eno yakutemu ekinkumu eno n'atiikinga nebagamba kano kafu oyo yamubbisa bwongo Sekandi toyinza kuwulira nti yasibisa omwana waffe juzi omukazi yagambye bw'ati Oulanya yakwata abaana n'abasiba emiguwa n'abasibako amayinja n'abasuula mu nnyanja aba NUP ng'abasaba declaration form za NUP wabula Katikkiro atugamba tulabire ko Oulanya Katikkiro tukusibeko ejjinja tukudime tulabire ko Oulanya kye yakola bulu ya appreciate olwo Luzungu lutuufu temuwaka na accent y'Abawarabu za English not English tukukwate tukudime tukusibeko ejjinja tulabire ko Oulanya tetujja kulabira ko Oulanya ab'okulabirako tubamanyi nze njagala kulabira ku Bobby Yanga yali atunda ice cream kati akuba masuuti oyo nja mulabirako talina gwe yatta talina gwe wabula bwalemera ku nsonga agiremerako njagala kulabira ku Sky Soldier sijja kulabira ko Oulanya kintu neki ng'atunze eggwanga lyaffe ate wandibaddewo ne litwokya lumu kubanga era nawe libadde litandise okwokya nti n'oguzimbe gwe wayiri mu lwogunene nnyo ng'olowooza ojja kugumaliriza kakati ffe tugumaliriza ewuwo ffe tutaddeyo amataala ate nga wagamba Mr. President you have promised the fundamental change and you have fulfilled the promise you have promised the security tetugenda kulabira ko Oulanya tukooye okusiiga akazigo abantu abatukoze ebibi Oulanya genda n'ebibi byo ffe katusigale nga tutoba n'akasajja tukajjeko tutaase bawalabo ne batabani bo
olwaleero omukyala alemereddwa okujja agasajja gamulinze ku kisaawe muyoola aleme n'abaana bo tebagenda kuziikako ekyo kikolimo mujjukire ekyawandiiko kye nabasomera mu Ezekiel nga Bayibuli egamba nja bakola ekintu mufe nkutte ababo baleme kuziika nkutte nga tebasobola kukaaba nkutte nga tebasobola kukungubaga nkutte nga tebasobola okitegedde ekyawandiikibwa ekyo mukijjukire bannaye ngenda kikomyawo tuddemu tukisomeko nga Katonda ayogera ng'anyiiza agamba kwekyo kye mukoze nja kukutta ababo baleme kukuziikako abaana be tebagenda mumuziikako mama waabwe atyo bazza bagala mukwata kumwogeza bya kisiru buli nnyonyi etuuka ku kisaawe kati basooka kunoonya oyo omukyala oba yakyusiza amanya oba yakyusiza passport ali wali ekifaananyi bakiwanise bwe bati lwana atunula bwati mu migration wali bwati nga bagamba yono wabula ng'amanya yagakyusiza yenna katudde babura bagamba nedda ssebo si gwe nakatudde babura bulijjo gwe tunoonya abaana boolanya tebagenda mumuziikako ekyo kikolimo gwe gwobadde oyita omukisa ennyumba zammwe mulizireka nga tezinnaggwa definitely mulowooza mbunno mutukalakata naye mwekalakata mujja kwekwata mu mbugo mbabuulira mujja kwekwata mu mbugo wakati mu respect ennene nnyo njagala kuddamu mmwe abatugamba tulabire koolanya tumulabireko ki kyovulaba ne Museveni amubonyabonyeza naye Museveni olanya yakukola ki Museveni lwaki Museveni olanya yakukola ki kati leka njulireko kuolanya newankubadde nga bannaye naye gwe ate Museveni toyina moral authority kubonyabonya olanya omusajja yakukola ki mazima ddala Museveni obonyabonya olanya bwotyo abakyoli bakukola ki obonyabonya olanya nga muntu obonyabonya abakyoli nga tribe oba obonyabonya Northern Party yonna ng'obagase wamu Langi Acholi simanyi Lugbara simanyi kolekole bonna bagase bakke afandekerekere bonna bali mu maziga abantu abo bakukola ki naye era beebamu bagenda kusigala ani ogwanga bagenda kusigala nga batembeeta onaani Todongo Secretary General wa NRM ayushua gwe musajja gwe Secretary General wa NRM kumpapula waliwo kye bakwebuuzaako gwe balina kye bakwebuuzaako nga baleeta Deputy Speaker gwe Todongo beera w'amazima otubuulire bakwebuuzaako ki Museveni kigavumenti kimulemye kakati baleese ow'ennyonyi omulala mukyala era baleese omukyala agambe muve ku byaluli omuntu abadde akuba essimu n'agamba eyo ennyonyi eyimirire nkyanaaba mbw abasaabaze mbu ne bagira kati baleeseeyo nnakakwerega omulala owulira gundi ebiri e Uganda abantu temubalumya njala mbadde nkyanaaba mugende mutunde enseenene mubaguze enseenene nga bwenzija ne bannange tulabye ebinene emirembe engalo bannange tulabye ebinene mu gavumenti ya Museveni ebitasoboka mbw omuntu abadde akuba essimu n'agamba bombade yateva waawo nebeera waawo nga babatereddemu obuyimba awo omwana omuto abeera agamba bannaye tuvadde wano edda nga bagamba wire tugenda Kampala mugenda otuuka ku korasi wali muyimiriza emmotoka ejja ngamba mukama lwaki tonyamba emmotoka neyimirira taata agenda kuba agambe tudde ewaka mukama waakiri tulinnye kiroole mukama waakiri tudduse ebigere naye tugende e Kampala n'olyoka okalabula awo essaala obeera olyawo ng'emmotoka eyimirira esooka nogamba ne balemaganwa ku ssente negenda nogamba mama nnyabo ate nga muzeeye gamba ng'obudde bugenze obwo tuddeyo eka tudde enkya nagamba mama nnyabo za chansi za missing za chansi n'olyoka osaba essaala oba olyawo ng'endala ejja meka 2-5 yingira tugende n'ogamba oba taata tayingira nze ŋŋenze ne bwesimbula toyinza kugamba mbu noolese taata n'amanya gy'anannoonya naye nga nange njagala gendako Kampala kati ndi ku nguudo za New York wire lumbuye asiimwe ne lumbuye mukama nkwebaza ekyo nkyebaliza mukama batadde ekifaananyi kya Museveni wansi ne mukazi we ne lwabwogo ne bakirinnya demonstration ekyo naye mwe mumanyi ekyo kyakitegeeza okulinnyirira oyo ekyabaana kye bakoze
Museveni nakati omutima bagenda kumutayako ecupa y'amazzi naye nga egendera ddala ku mutima. Ekyo kye bakoze. Bayibuli Katonda yennyini emirundi mingi nga Mukama agamba naye bantu mmwe ŋŋenda balinyirira. Ngenda basambirira mwenna mbamalewo. Abaana baatuukiriza ekyawandiikibwa. Eno balinnya Museveni, bayimba linnya lya mutabani wa Katongole. Weebale nnyo Mukama. Nze ensingi maze anti tugiryako makoola. Nze njiridde mirandira. Nze njiridde mulondo. Anti mmwe mugirya makoola. Nze njiridde mulondo. Njiridde mirandira. Aha, Museveni kuolabe ekyakuyingiza mu mulembe ogutali gugwo. Ate mwenna abakikoze ababaddeyo Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa mwatukiikiridde bulungi nnyo. Museveni katukulinnyirire Museveni ogenda kutambula ogende weetondere amalalo ga Mini n'ag'Obote. Ojja geetondera kuba okoze ebibi ebisinga bye baakola. Jo wali oyagala bagende bamugole amalalo ga Obote bakuletereko eddagala ojja genda ogeetondere. Waliwo omwana eyawogana mu kooti ya Guti n'aleekaana ng'agiragamba mutusibira bwereere mutusibidde Kyagulanyi. Guti omwana oyo Guti yalagira n'agamba take away that fool. Nindabira ddala nga Guti ye musiru mu mutwe alinamu byenda obwongo buli mu lubuto. Wulira omwana ne bamufosinga bamutwale bamukebera omutwe. Mu process ey'omukebera omutwale omukebera omutwe bagenda ku negotiatinga naye mbwakkirize mbwe ebyo bye yayogera si bye byali ebituufu era tamanyi nti yabyogera nako wabula yali njaga. Muwulira kigavumenti ekigudde. Omwana gwe mukutte emyezi emeka ali gwe mutajja waka nti mwamuleeta akubiddwa. Kwegamba ekitali ajja abadde ekitali abalima enjaga. Naye bannange basajja mmwe muyina tebakyalina solution. Ne bagamba omwana genda kasita otuuka mu kaguli okonfeesinge osabe ekisonyiwo nti ow'ekitiibwa Guti munnaaye newankubadde mu bwongo newankubadde mu mutwe olinamu byenda ng'obwongo buli mu lubuto naye nsaba kunsonyiwa biri bye nayogera nali nkubiddwa kubanga Kyagulanyi yanjigiriza enjaga. Nze njagala ginywako naye njagala kusooka kusaba lukusa. Mukama ŋŋambe sikamu emisokoto ebiri otegere kyeri. Njagala nga neggalidde mu nnyumba siyagala kudduka bangamba mbuno osobola okugenda n'ogenda ositula bbaasi mu bbanga. Mbuba olina amaanyi mangi ebyo sibyagala. Njagala njinywe nga ndi mu nnyumba nga banzigaliddemu n'ebisumuluzo babitutte. Enkube byange nsitula ebitanda neetikka ebulangiti nyambala essuuka. Kati ekkakkane nga ntegedde ki kyetegeeza. Mbu omwana n'agamba bw'ati ne bamugamba ajja akikonfeesinge kitambule nti aba NUP enjaga baginywera ne mukomera. Omwana enjaga ye yamukuba naye yeetondedde Guti. Omwana Kakooza yagaana n'agamba ŋŋanyi bwe yagaana ogwo gwokka ng'ogwamukwasa tebannaba gukutunulamu ogwo bamusibye emyezi 8. Oyo omwana yasigadde muwanguzi yali ku likodi era kisajja gwe Guti mu mutwe olinamu byenda obwongo buli mu lubuto tolina magezi. Oyo omwana ne bwe munaasaanikira eddoboozi lye lyayabizza ebisenge lyatuuse. Era waliwo omuntu agamba wire batugamba oyo omwana baamuta simanyi mbu ne bamusimba ku musito mbu ne bamukalirira ku kye yakola omwana baamukalirira. Ne mbagamba oyo omwana yajja mu butaala mulayi tateekwa kuba mulamu kibakakatako okumukuuma nga mulamu. Mbu baamusambasamba akataago ne bakajjayo ne bakatungira ku ngulu. Nedda omwana yagaana okukkiriza mbu ajja ayogere embu nno yali njaga. Era Guti okyaliruuza ku nsonga eyo Guti okyaliruuza. Ate bannange neesiimye nnyo teri kintu kye nneebaza Katonda nga basajja mmwe kutula ku vidiyo zaffe ne muziraba. Ne muziraba kati nga bwe muziraba katubabuulire. Bayibuli egambye bweti mu kyawandiikibwa ekisoose Yeremiya 13 agambye bw'ati 26 ŋŋenda kukwambula n'obusinziiro okuva ku businziiro wansi tulabe enkyakya tusookera ku nkyakya akwambule paka ku mutwe nti n'ensonyizo azibikkula ensi ezirabe. Kati Guti tolina kyo tugamba ne bw'oyambala ebitiibwa Museveni ne bwe kambalaga yunifoomu ebitiibwatiibwa simanyi jena alina lwayambala ogwo yunifoomu ogumwambala. Kati temulina kye mutugamba ne bwe mwambala amasuuti nze Museveni ne bw'ayambala atya ndaba Museveni akwekweya ku ttaka kuba namulaba.
drone yange yamulabanga ali mu kusera akwekweya ku ttaka bw'ati ne bw'oyambala ebitibwa ebifaanana bitya ne bw'ojja n'oyogera ng'otiisatiisa otya palamenti yonna ne bwekuwa ekitiibwa never. Nze siyinza kukuwa kitiibwa kyange, siyinza kukuwa kitiibwa kyange, never. Sisobola. Nze nakutuma okukwekweya ku ttaka, juzi n'owanika amagulu waggulu n'owanukayo n'ogwa n'oddayo. Nze mpegwa ekitiibwa, omusamize asamira nga nkulaba, tulina ky'oŋŋamba. Bayibuli egambye nja baswaza ensonyi zammwe nziwanike waggulu ku kasolya. Kaakati twabadde tulyawo dewodaati balina leesi gye balimu awo. Dewodaati naani? Ono omusajja w'e Masaka yaani ono? Musajja w'e Masaka yaani? Oyo Lwasa. Lwasa. Ne musuula endangamuntu, ssebo temulina ndangamuntu. Mwasuula endangamuntu, muddeeyo munnira mufune endangamuntu. Omusajja n'obeera nga tulina ndangamuntu. Naye mmwe wamma leka njire. Oyo omwana Kakooza Sanywa, simanyi Sanywa Kakooza. Oyo omwana hero. Era yasigadde nga kkooti yonna agikubye 2-0. Guti ekyo oli kisasulira ne bw'aliba omwana wo omwana wo. Teekawo 2. Kwana Museveni ate mmwe tugenda kuba tetunnabatuukako Museveni agenda batusootingira. Kuba bulijjo neebuuza ntuuke ntya kuolanya. Museveni yamunsooseeko. Ntuuke ntya ku Ochola. Museveni gundi ani? Ono Lokeki. Museveni yamusootinga, nammwe ajja basootinga. Erweru bwenjogera oli mu countdown nkubuulirira wano. Ekyekyana kya Museveni kitya Erweru. Buli lwe kimulabako enviri zikiva ku mutwe. Tekisobola kukola n'Erweru tebakulimba. Ng'Erweru wali ekyekyana tekisobola kwebaka. Kigenda kusooka kusootinga Erweru. Kirina emiziziko mingi Erweru. Katumba Wamala naye kyana gwe tojja kutta Katumba Wamala. Erweru gwe omanyi ky'omukola oba omukyoma oba mumunywa kawa mumumanyi. Katumba Wamala tojja mutta. Nkubuulire. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku olwaleero Mukama. Nzija mu maaso go nkusaba Mukama okukosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu. Jangu oyogere eri obulamu bwaffe. Ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, kigwe ku ttaka eddungi nga ly'emitima gyaffe, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Amiina. Nkomezzaawo ekyawandiikibwa kye nnayigirizaako emabega eyo olw'ekintu ekikyandi ku mutima ekinnuma ekyaba Interreligious Council okudduka ne muyingira ne mujja mutaase winyi ddolo ne mulyoka mujja nga abamu temunaabye temulina sabbuuni ne mulyoka mujja nga musiwuse temulina nabizi temwesiize yadde akazigo mujja mudduka emisinde okujja okutaasa winyi ddolo. Njagala mbabuuze olwaliro ekyawandiikibwa kyenleese kikyali ku eyo topic mu basajja ba Katonda abo abaliddemu ensi yaffe olukwe. Mutegeere nti tekisoose busoose buli kintu ekiriwo mu Bayibuli. Waliwo omuntu gwe mbadde ndisikasinga naye mukadde wange ali eyo bweru eyo waggulu eyo mu nsi 001 eyo omanyirawo ebeera US munnanga ate abalala ffenna twakkiriza. Naye alina ekintu kyaŋŋambye ne kibikkula obwongo bwange aŋŋambye bw'ati Bayibuli. Bw'osoma Bayibuli n'osoma ebintu ebiriwo kati obanga osoma ekyawandiikibwa ne kibanga amawulire agafulumye leero. Naye mumanye ebbanga Bayibuli lye yawandiikibwa oba Qur'ani. Ebintu ebiriwo kati mu Qur'ani mmwe ebiri. Naye kikyankoze n'ennaku zino nafunye seeka ajja kunsomesa Qur'ani muteekewo 2. Nyina seeka kati ne Bayibuli. Osoma Bayibuli ng'osoma Bayibuli nga olinga asoma eggulire ng'olinga asoma Kalamojja. Osoma eggulire ng'olinga asoma Russia kati ne munne Ukraine. Biri mu Bayibuli byonna ebya Russia ne Ukraine. Okitegedde? So tewali kintu kye tugenda kuyitamu nga mu Bayibuli tekiriimu. Naawe wulira. Bw'osoma ekitabo kya Ezekiel Ezekiel 22
Ezekiel essula ya 22 olunyiriri olwa 25 lwokka lwe ngenda okusoma. Musooke mutegeere nti si ffe tusoose. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo wakati mu kyo. Yali ayogera ku kibuga Uganda, ayogera ku nsi, ayogera ku Yerusaalemi, ayogera ku Isirayiri. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo. Bannabbi leero bannabbi tulina mubamanyi. Tulinawo nabbi Kazimba Mugalo, tulinawo nabbi Mubajje, tulinawo nabbi Serwadda. Beebo kati abatukiikirira. Luli ku mulembe guli waaliwo bali ba Yeremiya, waliwo bannabbi. Mukama asitulayo Yeremiya nga Yeremiya alangira bali, naye Mukama Ezekiel alangira bali. Okitegedde? Abaali beekobaanye n'abakulembeze ab'ebiseera ebyo nga bannabbi beekobaanye n'abakulembeze. Okwekobaana kitegeeza waliwo oludda olukolagana n'oludda okunyigiriza olulala. Ekyo kye bayita okwekobaana. Njagala tunnyonnyole kigambo ku kigambo nti waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo. Ekibuga Kampala, ekibuga Uganda. Wulira, leka ndusome ndumaleyo. 25 waliwo okwekobaana kwakyo. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo wakati mu kyo, ng'empologoma ewuluguma etaagulataagula omuyiggo. Bali mu kutaagulataagula bantu wansi ku ground, bali mu kutaagulataagula munnayuganda owa wansi. Naye Kazimba Mugalo tasobola kububako olubu lwa kigere agendeko Kalamojja. Tasobola kugenda kula. Naye wansi omusajja ataagulataagula, naye beekobaanye naye kuba teboogera. Bo tebavaayo kumugambako. Nakka wansi n'ataagulataagula. Bayibuli egambye ng'empologoma etaagula omuyiggo. Kati bw'oba oyagala okumanya kye kitegeeza okutaagula omuyiggo, genda ku YouTube yoteekako data ggwe, ogendeko ku YouTube, ogende okyalireko World Life, olabe empologoma ng'egoba akagundi akatonotono. Awo simanyi kamyumyumyu ako, simanyi bugabigabi obwo, ekakwate bweti, otegeere kye bayita okutaagulataagula omuyiggo. Ako ke bayita omuyiggo. Empologoma kyeba ekutte kyegenda okulya gwe muyiggo. Nga bwolaba bwetaagulataagula netaagulataagula. Waliwo lwezikwata embogo nezigifunza ng'eri emu netomeratomera ne bagikuba ku ttaka, n'olyoka olaba kye bagikola. Waliwo ezenalaba zakwata egundi. Embogo zagitandikira mabega nezigisikamu ebyenda byonna. Zaluma kutandikira wali mabega neziruma nezisika edduka erengejja ebyenda byonna paka lwe yaggwamu amanyi ne bagikuba ku ttaka. Bayibuli Katonda ali mu ggulu alaba bataagulataagula bannayuganda ng'abataagula ng'empologoma etaagula omuyiggo. Kati Museveni bwe tukubuuza ekikuttisa Abakalamojja kiki? Wabula Kalamojja erina minisita mulamba, minisita wa Kalamojja. Kati minisita wa Kalamojja bwe batoyogedde ku nsonga eziri e Kalamojja, Kakwerege mutabani wa Katongole najja nayogera ku nsonga eziri e Kalamojja. Oli ku sayidi y'abantu, oli ku sayidi ya nawe oli ku muyiggo. Nawe gwomu ku bataagulataagula. Agnes Nantutu point blank ku parliament. Bwe wakolanga banno kati firi za hiti ng'oyagala okuluzinga credibility. Sale ddiro ogende okolere Museveni. Sale ddiro ogende okolere Museveni. Why? Ekyawandikibwa kye twatandikisiza kigamba bwe kiti. Gwagenza okukola mu eyo gavumenti ogendedde mu kiseera nga Mukama ali mu kujambula. Ajambula okuva ku kasinziiro paka waggulu. Ate otunyumiza ki? Okuva ku kasinziiro ekyawandikibwa kigambye ensonyi zammwe nziteeke ebweru buli muntu azirabe. Kati Agnes Nantutu ng'omaze okukola byonna byonna oli munnamawulire omulungi oyogera olusungu olufaanana lutya onyumidde abantu osala eddiro ogenda gye bayambudde abantu kati nawe oli bukunya. Waliwo ekisingako kukuba obwereere. Bwe bagamba nti oli bukunya oba toyinaako yadde akagoye wano mu kyenyi. Wano omanyi omuntu ekyenyi wadde wano mu kyenyi toyinaawo, oyo abeera bukunya. Abeera obwereere asobola okulekamu akato. Asobola okulekamu akato naye gundi ate ng'ayise bwereere akasikaati akali waggulu. Ate oyo aba ali bwereere taba bukunya. Kati abeera obukunya ye abeera bute.
owulira ebyo ebisoko ali bukunya ali bute kati oyingira mu kigavumenti nga kiri mu kiseera kiri mukama akyambula wulira ensonga katonda gyawa ng'empologoma etagula omuyiggo alidde emmeeme z'abantu bange emmeme z'abannayuganda omusajja azitagudde aziridde omuntu bayinza okukulya emmeme kati ng'abantu bawolanya bonna babalidde emmeme babadde balinayo omwana waabwe omu emmeme zaabwe kati zennyise Museveni aziridde tebagenda kuddayo okulabikako nga bw'otakyasobola kuddamu kati kulaba nga bw'otakyasobola kuddamu kulaba muntu yenna nti oyo minisita ono ebyafaayo bye muganda wa Nobbo Mayombo ate ono omulala gwe baleese muganda wa Nyakayirima ate depute we muganda wa Kazini buli famire gyasootinga teddamu kuddangulu buli famire gyasootinga gwe mbuuliraayo omuntu ani gwomanyi mu nnyumba ya Mayombo muganda we simanyi byakutaaga simanyi ani lwabwoni yadduka bamuyigga mutta yadduka ani omulala toyina gwayinza kulaba kyemugamba Mayombo teyazaala Mayombo alina abaana abalungi banyirira nze ndiwe 40 ate nze mu Uganda nnimba ki ayina abaana abanyirira naye tukyayinza kulabako n'omu waayi emmeeme zaabwe baazirya Museveni avudde mu kutulya emmeeme mu ngeri ey'okuzinnyika najja n'atandika n'okuzirya physically nti mukoddomi we bizinensi gy'akola alya mmeeme zaffe alya mitima okuswikaswika kawanywere ku kyayi edda mama yagambanga ffe twalyanga muwogo ne tumwesiiga ne tumwebikka ne tumukola ki olumu maama n'akyusa munaga naye bannange ye ow'okunywera ku kyayi ye mumusiikeko namucyanga awo nannyikamu ebiŋŋanoŋŋano abitaddemu gundi akanzaali kugamba ogenda okuddamu okulya muwogo ng'olidde mupya ng'olinga atalidde muwogo batuzannyira ku bwongo abazadde noga awo ne mulyayo omusiike wiiki emu ngo oyo ye abanyumira oyo ye abawoomera kubanga oli ow'omu ndagala ye yabatamye yabatuusa buli lw'omuwulirako okutirawo nagamba kati tumuswikeswikeko n'amutokosa bulungi nnyo n'amala okumufumba walimu najja n'amuteekako ebiŋŋanoŋŋano bw'ati ne mulyoka muwoominga n'osibako tabo abadde ali ebiwayi n'oli ebiwayi 15 kuba kati atono bamukyusizaamu enfumba ayayaya naye mukama wamma weebale ejjompisizza kitiibwa nze omwana ayinza okunnema okuwa ebyokulya nze mbune nze lumonde ne mulya lumonde ne mulanga lumonde abatuuse ne mumubejjulabejjulamu ne mumusiika nababuuza mwali mulidde ku lumonde omusiike ate bw'olya lumonde omusiike lumonde kugamba bw'olya lumonde omusiike mu kiraasi gwakulembera ekyo kikumala okufiira ku lumonde omusiike ne mumulira emyezi egi ng'oba omundagala ye toyimirira waali oli omusiike obakulembere mu kiraasi bagenda okukole ng'ate wasembye n'obuuza nze omuntu alidde lumonde omusiike ate kati nkwata nti ekye17 ku baana 15 edda bambuuza ngo badde wa kumeka nga nno nze nga nsibyawula ko nze mbadde wa 10 ku baana bameka 8 ulire ekyawandiikibwa sinnabakimalayo tukyali kukulya emmeeme z'abannayuganda omuntu n'alya emmeeme z'abannayuganda bavudde mu kulya emmeeme emitima gyennyise gimaze okwennyika bamaze okukuttira omuntu bamaze okufa ebya bizinensi baziwambye akabodaboda poliisi ekatutte mu nnyanja bakukutte mu nnimiro egundi osimbye ennyanja zizzeemu obuvunyu emmeeme neyennyika bulungi nnyo bweti ne mukazi wo n'afiira mu zzaaliro n'afiira mu ssanya n'omwana n'afa kiki bagenze omulongoosa ne bamusanga ng'ate ensigo ze zonna munnyo lwabwoga azitutte abo abakyala abafiira mu ssanya tebabalimba lwabwoga aba atutte internal organs
anti ebikozesebwa tewali tubadde twagala kanula just okuteekako amazzi naye kanula nebula omusaayi gufulumye nnyo ddwaliro ki eritalina kanula musawo ki atalina kisa kulaba mwana wa munne ng'afa n'atakwata lukumi lw'eggula kanula dokita w'eddwaliro nojja omwogezi w'eddwaliro dokita naye alina kyayogedde twakola requisition nga twagala kibi nnyo maama agenze tulwanye naye obulamu buganye kubanga tewabaddewo kanula so just kanula kuzza waliwo oti n'oyingizamu musawo gwe tosobola kanti you sacrifice 2,000 n'ogula kanula to save someone's life ekyo kinene nnyo no si kyekyo bamaze okwennyisa emmeeme zaffe ne bamala okuzinnyika ate ne batulya n'emitima ne batulya n'ensigo kati baleeta etteeka ddamba bakulembeza Lubaga hospital esaba palamenti eyanguyirize okuleeta etteeka ery'okutransifaringa transplant of the transplant za seed and za kidney. Lwaki mukulembeza Lubaga hospital? Why not Mulago? Lubaga hospital ye referral hospital ye Uganda. Lwaki mukulembeza Mulago? Bakimanya abantu banaga Mulago yanzibira omwana. Mulago banzibira omwana. Kati bajjawo Mulago batekawo Lubaga buli muntu agambe Lubaga bweba yeyogedde etteeka mulireke liyite kubanga Lubaga terimba credible nedda tewali kuyisa tteeka litransferinga kidini ya muntu tewali tteeka eryo kuliwa Uganda tulirigira nga tufunye ba credible leaders abateekobanye kulya mitima gy'abantu. Bayibuli egamba wakati mu kibuga waliwo abeekobanye okulya emmeeme z'abantu, waliwo abeekobanye okulya emitima gy'abantu wakati mu kyo mulimu n'abasumba. Ekyo tebasobola kukyogerako. Kazimba Mugalu tavanga yogamba ne bannange newankubadde nga sina bukakafu kale naye rumors zino zijja zitya discussion yeyingira wetya yenga toyina bukakafu otya nga UN ekimanyi UN nekimanya Kazimba Mugalu no sirika Kazimba Mugalu nawe wuwo kukyayonywerako biwoowolo mugabana ne government. Bible egamba waliwo okwekobaana wakati mu kibuga, waliwo okwekobaana kw'abannabbi bange ne bali emmeme z'abantu ne babatagula ng'omu empologoma bwetagula omuyiggo nkyali ku lunyiriri lumu sinnalumalayo nalulese lumu nga nduwulira lunene nnyo. Wulira alidde emmeme z'abantu bange eby'obugagga n'eby'omuwendo omungi bafudde bannamwandu baakyo okuba abangi wakati mu kyo, wakati mu kibuga Uganda, wakati mu Uganda, wakati mu kibuga Kampala, wakati mu kibuga Gulu, wakati mu kibuga ky'Abakalamojja. Bayibuli egambye bafudde bannamwandu abangi, bannamwandu bangi. Bayibuli ekimanyi nti Museveni bwatta asinga kutta basajja. Wawe mama omwana wange bamututte, omwana wange yabadde anzijanjaba, omwana wange yabadde anzijanjaba. No gundi n'omukyala najja. Bane kati abaana tebasoma. Kati omusajja yandekera abaana mwamutwala abaana tebasoma. Tisinalabayo ku musajja ajja agamba bannange ate eno abakyala mutulimba naye abakyala muliko maddi okutulimba. Munnange nze taata nze maama nze mperera abaana. Ate bwe bakwata omusajja bane kakati ate nze mperera abaana nze taata naye mulekerawo okutulimba bakyala. Ako nako tubaguddemu neddamba guddemu. Kulira sinalabayo musajja ajja agamba bannaye mama omukyala bamutwala nga yaweerera abaana. Oba basajja mutya kuswala, mulabika mutya kuswala. Waliwo omuwala waffe ali mu komera yaani, waliwo omuwala waffe yaani mumunzijukize nga sinalaba bbaawe bwajja lutaaya ye yaani lutaayaani. Sinalaba bbaawe wajja agamba ne bannange omukazi ye yali aweerera abaana. Kubanga ye yali aweerera abaana ate baamukwata. Buli mukyala ajja munnange baamukwata bamujja mu nyumba ne bamusambasamba emigere ngenda okukwata yajjira waawo omusaayi ngenda okumusimula omusaayi ne bagamba to kikola faawo ne bodaboda ba Olivia Lutaaya si yali aweerera abaana be.
kwegamba taata w'abaana babaweerera. Wulira bayibuli bwegambye ekibuga kijjudde bannamwandu. Genda osanga obutale bwonna, genda oyitako mu butale obuuze buli gwosangayo mu bubuuze ku bantu 100 bajja kuba bannamwandu. Ku bantu 100 basatu be bajja okuba gundi n'abaami. Gwegendayo mbuuze munnange mukadde gyebale kale naawe gyebale ebinyeebwa bya mmeka? Byagumu 7 wano 6 eri baketi ya 13 wano 6 biri ebirimu ebiyinjayinja ebyokulonda ebyo bya 7 taata w'abaana ali atya naye simulina drone yamutwala ngo lutiikinga ng'ogenda kumulala. Mama gyebale kale entula za mmeka? Zino ezengeredde zino enkadde zino za 9 ziri eziri fresh za 15 omanyi balina olulimi lwabwe. Gyebale kale naawe gyebale taata w'abaana agamba ki? Taata w'abaana nno munnange nze taata nze maama nga gwotiikinga ojja kutegeera nti ekibuga kyonna kijjudde bannamwandu. Ojja kakasa nti ekibuga kijjudde nnamwandu ne mu State House waliyo nnamwandu. Waliyo nnamwandu wa Fire Lutaaya. Okkirize nti Uganda eri ku minkekeera. Omanyi gye bayita eminkekeera? Uganda etudde ku minkekeera nti ne gwe muyita first lady wammwe naye ffe tulina atayina X. Owaffe talina X, babi talina X, naye waliwo alina X ate nnamwandu. Bayibuli yagambye ngenda baswaza mujja bisanga ku mulabba waggulu. Owaffe talina X, alina Y ne Z. Mwe Mukama ajja baswaza wamma nzizeeyo wali. Ekibuga kijjudde bannamwandu ne bamulekwa. Buli awabeera nnamwandu wabaawo mulekwa. Buli awabeera nnamwandu waliwo mulekwa. Naye Museveni n'abasajja bakatonda ekyo temukifaako. Mutaagula ng'empologoma etaagula omuyiggo mutaagule. Naye step 1 yakubaswaza. Step 2 Bayibuli egamba bweti nja kugaba amayumba gammwe, nja kugaba bakazi bammwe. Oyo omukazi ateeka okuddamu okufumbirwa omuntu omulala ate tujja mukwata tumuwe Profesa 10. Oluvannyuma lw'okufiirwa Fire Lutaaya yaddamu awo n'afumbirwa. Kaakati Profesa 10 yamukubye embaga n'ebyenda ne bimwetokota. Kakukube empete ebyenda bikwetokote. Bayibuli egamba Katonda ayogera. Bayibuli yennyini yeyogera nti bakazi bammwe ndibagabira omuntu omulala. Ennyumba zammwe mulizireka nga tezinnaggwa. Naye mmwe Bayibuli bwe mugisoma temulaba nga newspaper of today. Bayibuli osoma ekyawandiikwa n'ogamba naye obanze ensomye obubi n'ogendako mu Luzungu kubanga lwensinga okutegeera. Nina version 2 neŋŋamba Oluganda lunnimbye kubanga lulabika lunnimbye n'enzijayo Holy Bible neŋŋamba let me try the English. Ogenda okukebera mu English the same za information n'obuzake ate Bayibuli yakitegeera etya nti omusajja ataagudde Mukama jaggaba bakazi bammwe. Mukama jaggaba abaana bammwe bagende nabo bapakaseeko. Mukama ajja mmwe bye mutukoze. Nabagamba bantu mmwe Katonda yateekawo dda standards. Kozi mmwe muzitaza SPOs, Standard Operation Unit. Nze labidde SPOs. Banaye nze labidde anti ne waffe gundi. Covid eno tabadde kyamaanyi nnyo kiri awo. Bamufugira ku simu yo. Apu eri ku simu isibye ebyewaffe banaye covid omusajja badde avuga eggaali n'atomera covid ali mulago. Waliwo bannamawulire lwe basimba emulago. Kakati bannange covid togeza nojja emulago naye bw'owulira ekikuluma jangu emulago naye emulago waliyo covid amawulire gonna covid babalimba. Kati abazungu olwayimiriza ssente bagambye bwe bati abasawo mugende muteme lumonde tetulina covid 1. Mugende muteme lumonde. Naye lulinga buli okwogera bwe bati twagala okusooka okwebaza abazadde abatuzaalira abazira ab'eggwanga abeewaddeyo okuyimira mu mbeera ya covid enzibu ennyo. Tuyina abazira abasawo bannantawunyikamu bajjanjabye nnyo kubanga Amerika ekaaba gye muddukira. India gye muddukira bakaaba naye ffe tetunnafiisa tuyina abasawo. Twatuukako nga Abamerika baagala kukola rifaro tu mulago tu Entebbe grade B nga ffe tetunnafiirwa mu nsi yonna. Kiki tuyina abasawo ne tubuuza banaye ffe tubajjanjabisa ki?
abasawo bonna domu bagisiimudde ne bakulaga n'abafuuyira kuba babaddemu bonna babasiibudde ffe mu kujjanja batwalema ne tubabuuza mubawa ddagala ki just vitamin C ne babuukabuukamu awo ne bagiragiramu bwe bati era ne tubajjanjaba ne bawona. Amerika ng'eri mu kuziika kinywa ng'ereeta mu kimotoka neeyiwayo, Italy neeyiwayo. Tugamba bannange Uganda nga twesiimye olwo nga kuliko omusimbi gw'abazungu, omusimbi olwayimiridde. Kaakati bannange temulina nnyo kyemutukoze mubadde kyemutukoledde mubadde mutumenya. Asobola booda genda mu booda tebagimuwadde, wakirise nga mwagimuwadde n'omugamba dokita genda mu booda munnange wano akalimu kaweddewo. Wabula mwekobaanye mu kibuga bannamwandu bangi ne bamulekwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama atandise okugaba amayumba gammwe agatannaggwa. Waliwo agaggwedda nabanyumiza nababuulira wano ekizimbe kye baazimba nga tebanasasula afande Katongole ssente ze eza pension ze yalwanira olutalo. Ekyo kizimbe nja kukitwala nkimanyi we kiri opposite Makerere. Ekyo nja kukifiirako opposite Makerere University. Gwamanyi waliwo ziflat wali ekyemmanga waliwo kino ekiri wano kye bazimba mu kkubo tekirina parking. Ekyo nga temunnaba kusasula mudidi gwa fande Katongole nsooka mu ekyo nkisoloozeemu emyaka 8 mu egi ndyoke nkiveemu nsooke nziggyemu ssente za fande Katongole. Kugamba ye yalwanira bwereere. Kanyindo Tafiire ye yalwana ennyo, Muhwezi ye yalwana ennyo. Ekyo kyekizimbe mbabuulira Bayibuli egamba Katonda yagamba ajja bigaba. Ekyo kyo nkimugamba Mukama ekyo kyekyange kuba nakyesooka. Edda twesookanga emmotoka simanyi no nakugivuga eyo yange egenze eyo yange. Okola bibi eyo gitutte. Eyo ye yange. Eyo yawire mugireke yagyesoose ye yasoose ogiraba twazeesooka. Naye nange ekyo kyo nkyesoosa ate nja kukitwala mbabuulirira wano. Kwegamba wange ye yalwanira obwereere. Owange yabonabonera obwereere nze ne Somalia yagenda okuddanga nze nannyina n'omulevu nnyina kuddayo mupi wano kusoma kutandika buto kubanga abasajja bedda be baweereranga abaana gweva ku bwakaakati bamama be bataata naye mmwe bamama mukikola mu kyokubeera ng'ate mmwe bataata taata aba ali luddawo. Mukama abawa omukisa. Ekibuga kijjudde bannamwandu ne bamulekwa lwa nsonga egi. Bayibuli egambye lwa nsonga eki bannabbi b'ekibuga beekobaanye n'omutemu ne bataagula Kazimba Mugalu weekobaanye, Sserwadda weekobaanye, wali Joshua Lwere Luddugale oyo yasomba ne be bataagula. Waliwo be baalaga balamba kuva eno n'eri. Abo bonna be mulaba Joshua Lwere yabakuŋŋaanyiza abajje mu NUP n'abatwale wa Museveni ne babataagula. Bayibuli egambye mwekobaanye ne bannabbi baakyo. Waliwo okwekobaana wakati mu kibuga, kwekobaana kw'abannabbi baakyo okutaagula abantu ng'empologoma etaagula omuyiggo. Mukama abawa omukisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku olwaleero, nkwebaziza olw'ekigambo kyo Mukama. Taata jangu okko tutaase kubanga bannabbi bo beekobaanye n'omutemu. Bannabbi bo beekobaanye babawa ebibaasa nga Museveni ne mukoddomi we bamaze okutunda emitima gy'abannayuganda n'ensigo ne balyoka batwala ensigo mu bbaasa. Ekimu eky'ekkumi kyakyawusi obukadde 5 Ssaabaminisita Nabbanja abuwaddeyo. Kazimba Mugalu namugamba nenkyokomawo era ne bwokomawo siriwo otuulanga wano mu maaso. Otuulanga wano nze nja kukusanga ng'otudde kubanga ze n'ekibaasa. Wabula ffe tukaaba waliwo okwekobaana kw'abannabbi b'ekibuga beekobaana n'omutemu bataagula bannayuganda ng'empologoma etaagula omuyiggo. Naye tujja kusoma waawo ennyiriri ezo. Essuula eyo genda ogisoma okuva waggulu. Mukama yabuuza bwe yali etandika Mukama yabuuza Ezekiel onoosobola okuyimirira mu kibuga kino n'okisalira omusango kubanga ekibuga kyonoonese onoosobola. Genda ove ku lunyiriri olusooka waggulu owulire ng'abuuza onoosobola okuyimirira. Nze ne mugamba nja kuyimirira nja bagambako Sserwadda nja bagambako mugaggawadde nnyo nga mugaggawalidde ku musaayi gw'abantu, mugaggawadde nnyo nga waliwo abakaaba, mugaggawadde nnyo gye mukoma okugaggawala ekibuga kisigaza bamulekwa ne bannamwandu. Mwe ne babakuuma ne SFC ne babakuuma n'emmundu. Abamu mutandise n'okuwasa aba SFC
mutandise okuwasa abeesefusi naye bannange olunaku omwoyo omutukuvu lwandingiikako okwambula omuntu okuva ku bukongovulo okutuuka waggulu. Ssebo n'abeesefusi bakizudde bategedde balina kufumbirwa basumba. Mwenna mbamanyi ate nze muŋŋamba ki? Omwoyo omutukuvu lwali ntuma. Mukama abawe omukisa. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abawe omukisa. Gwali ogamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo n'enzikiza n'omutima gwange. Nenjatwala n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Bannaayo, wakati mu kusiiba n'okusaba kuno, tusiibe nnyo, tusabe nnyo. Twegayiire Katonda waakiri tugende okuva mu zino ennaku ana. Lwaki ffenna tetuyingira mu nnaku zino ana? Mukiraba mutya kati ffenna tubeere Bayisiraamu waakiri? Ffenna tuyingire tulya futaali na ddaaku. Twegayirire Katonda ennaku 40 ffenna tuziyingiremu. Tuziyingiremu batufiira mu maaso ga Katonda tufiireyo. Ffenna tulirya ku Yidi. Tugende okucelebratinga Yidi. Tutandise ekisiibo nga bendera zirimu zeewuubira mu mirabba wakati. Tukimalirize nga zeewuubira mu mirabba wakati. Nga zeewuubira mu mirabba wakati. Zeewuubira mu mirabba wakati. Naye mulowooza ekyo ekintu kisoboka. Gundi omuntu omu yaŋŋambye bw'ati, naye gali amafuta ge wakozesa ng'oyogera nga obalira Hudu Hussein ennaku, tosobola gayimiriramu n'ozibalira Museveni. Bannaayi, aga Hudu gangwira awo. Aga Hudu gajja ne gaŋŋamba nnaku 3 ne mugamba nzikuwadde. Kati bamutulaze ng'ajjira ku piipiki yenna alinga akakwerege. Enfuufu emukubye n'ekitebe waatula kiri mu nsiko kiringa ennyumba y'olanya kisaana kusaawa. Hudu abadde atugobe Kampala. Mama namba gobe Kampala sagala balabako. Kati ajjira ku piki teri mafuta, teri masannyalaze, teri buto, teri kyangwe, oba kati anaabisa kagundike. Wabale nnyo Mukama. Omuntu yangambye ddamu oyogere ekigambo ekyo ku Museveni. Museveni olwaleero ze ennaku z'omwezi 2 ogwokuna zaasembyeyo okulaba. Ekyo kyempulira. Bw'anaabaawo ekikyuseeko nja kujja mugambe Museveni ze zino essaawa 8 z'osembyeyo okulaba. Bukinaaba kizze. Kati mwagala nze ndagule bye siwulira. Munjokese nedda. Mukama abawe omukisa, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusisinkane enkya ssaawa ze zimu. Bannange mbaagala. Ke natuuse ku nguudo z'omu Amerika. Kati nwana kujja kubanga enguudo zeebuuza ye asiimu yaani. Ajja. Amsterdam nzijja. Naye banengenda okulambula ensi eno. Mukama abawe omukisa. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. I sign out.